Ntendeeza Kristo neebaza Katonda olw'ekirabo eky'obulamu n'olw'okuba nti atuganyiza okuba nga tukyali bakozi wamu naye. Ate naawe njagala okusiima eyeekuumidde byawandiikibwa nga wekkaanya ensonga z'enjawulo. Olunaku olwayo njagala tutunuulye ku bintu ebigenda okukulembera emyaka 1000 egy'obufuzi bwa Mukama waffe Yesu ku nsi. Ku mulundi guli twayogera ku kye tuyita emyaka 1000 kyeki, naye olunaku olwo twagala tutunuulye ebintu ebyo ebinaasookera ddala ebinaatema ekkubo oba ebibereberye ebinaabeeranga kiggulalugi nga tetunnayingira mu myaka 1000. Bw'osoma ku Bikulu essuula ya 20 eraga nti awo n'abawo malayika yajja wansi okuva mu ggulu ng'era akutte ekisumuluzo eky'obunnya obutaliiko kkomo wamu n'olujegere olw'amaanyi mu mukono gwe. Olunyiriro lwe lulaga nti era n'assa emikono gye ku wansolo oyo ayitibwa dragoni, ayitibwa omusota omukadde era nga ye Sitaani, n'abeera nga yamusiba emyaka 1000. So ebimu ku bigambo ebikulu ebyotegeera wano mu Lunyiriro lwokusatu Bayibuli eraga nti era n'amusuula mu bunnya obutaliiko kkomo n'amuggalirayo n'ateekako n'envumbo ku kinnya ekyo mwe yamusuula, aleme okubeera nga addamu okulimba amawanga nate, era oluvannyuma lw'emyaka 1000 n'abeera nga yaggulirwawo okubeera nga yaggulirwawo akaseera akatono. So ebintu ebikulu ebyokuba nga tutegeera gwe ssebo oba nnyaba mpuliriza nti ebiro ebigenda okubeera nga bitutuusa ku myaka 1000 egya Mukama waffe Yesu Kristo ng'afuga ku nsi kuno, Bayibuli etulaga nti omuntu ayitibwa Antikristo wamu ate era ne nnabbi ow'obulimba bo bajja kuba nga bamaze dda okuba nga basuulibwa mu nnyanja ey'omuliro singa osoma ku Bikulu essuula 19 Olunyiriro lwa 2. Kati bw'otunula ekyandikwa kino kye tutaddeko nnyo essira ekyakubikulwa essuula eya 20 Olunyiriro lusooka paka olwokusatu, nakyo kitulaze nti oluvannyuma ennyo nti Sitaani mwene akwatibwa n'asuulibwa mu bunnya obutaliiko kkomo era n'asibirwa mu kinnya ekyo okumala emyaka 1000. Mu bufunze biki ebigenda okukulembera emyaka 1000 egy'obufuzi bwa Mukama waffe Yesu ku nsi? Ekisookera ddala kwe kukwata oyo ayitibwa Antikristo wamu ate era ne nnabbi w'obulimba ne basuulibwa mu nnyanja ey'omuliro nga ku Bikulu 19 bweragira ddala. Ekyokusatu kwe kukwata Sitaani, malayika emu etumwa Katonda n'ekwata Sitaani n'emusuula mu bunnya obutaliiko kkomo n'emusibirayo emyaka 1000 bweddu. Naye Bayibuli eraga nti oluvannyuma emyaka 1000 egyo egy'obufuzi bwa Mukama waffe Yesu Kristo nga giweddeko, anaateebwa akadde akatonotono era addemu atambule ku nsi. Kansuubire ekyo kinaakuyamba okuddamu ebibuuzo by'oyinza okuba ng'obadde nabyo wammanga awo. Obujjuvu bw'ensonga eno tubusomesa mu ssomo lyaffe erigamba nti oba mu mazima agakwata ku myaka 1000 egy'obukulembeze bwa Mukama waffe Yesu ku nsi. Onaaba ogenze ku YouTube channel yaffe ojja funa essomo eryo mu bujjuvu bwalyo. Oli wa mukisa.